Atenderezebwa gurumiswe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abange obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu ndi ddembe nkusindikira eddembe ndi muwanguzi nkusindikira obuwanguzi mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byamwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepone bajjajjaffe embiti byabwe eby'enjawulo nate ku kakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone yawabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu ggulu kaawe weyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa ey'akadde kano okuva ewa Ssalongo Armour nga tunaakubeera ng'etandika nsaba tukole ekikoowe ekya bulijjo nga olaba oyingiza ekitangaala mu nnyindo ate nga ofulumya ekizikiza nate mu nnyindo. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Yingiza ekitangaala, fulumya ekizikiza. Kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo mwe mutudde ettonde eri obutukuvu eri obutonzi bwonna eri erikkola. Buli w'owuliriza era buli w'ofuna akadde eddakiika nga 10 buli lunaku n'osobola okubeera ng'owuliriza enkuba y'omutima gwo. Kikuyamba osobola okubeera nga odda mu kadde akakakati. Mu kadde akakakati ke kakuyamba osobola okubeera nga ozuula amaanyi g'omwoyo omutukuvu oyo gwe bayita mwoyo mutukuvu. Oyo akukola era eyagamba nti leka tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe naawe ne weetonda. Y'oyo gw'otunuulira mu ndabirwamu ne weeraba. Ensonga lwaki vampaya tasobola kubeera nga yeeraba mu ndabirwamu kubanga tayina ekyo ky'oyina. Ensonga lwaki akuwalana nnyo okusobola okubeera nga tozuula kirabo ekyo ekikutuddemu. Teekaza nnyo ak'obutonzi kubanga weezuula n'otegeera amaanyi g'omwoyo omutukuvu tosobola kubeera nga ofugibwa abalala. Obeera mukama w'obulamu bwo era n'obeera nga weefuga. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwenna abaagalwa. Tujagambisa abaagalwa. Tujagambisa kubanga olunaku olw'amazima lweyongera okubeera nga lutuuka. Abaagalwa muli mu masekkati ag'olutalo. Olutalo olwo oluzze lulwanibwa ku ggwe. Era nga osobodde okubeera nga oyiga amasomo ag'enjawulo. Kubanga eby'okuddibwamu eri amasomo go omwagalwa bitudde mu bwerufu. Mu ngeri eno abaagalwa ke kaseera muyimusa okusobola okubeera nga muzzaawo obwenkanya mu buvumu bwammwe. Era kati mutandise okubeera nga mwesoomooza okusobola okubeera nga mutegeera amazima gammwe. Kiba kitegeeza nti mutandise okubeera nga muyambala ebirungo eby'obusajja kikulu bwe bibayamba okusobola okubeera nga muzuula obwa Katonda bwammwe. Abaagalwa muzze mukuŋŋuntibwa obulamu bwammwe obw'emabega. Tukiddamu. Muzze mukuŋŋuntibwa obulamu bwammwe obw'emabega obw'emizimu gyammwe emingi mu kikula kyammwe eky'ekisajja n'ekikazi. Okusobola okubeera nga mutuuka mu kadde kano ke mulimu olunaku olwaleero. Mwajja kusobola kubeera nga mukola kino. Obumalirivu bwammwe eri ekitangaala n'okusobola okubeera nga muteekawo omugigi ogwa zaabu ogw'obwamukasa eri abaana b'abantu. Tewaliwo asobola kubeera nga agulinnya ku nfeete. Tewaliwo asobola kubeera nga aziyiza ekyo. Mu ngeri eno ke kaseera k'okubeera nga mwejjamu okubuusabuusa. Muteeke okubuusabuusa kwonna kwe muyina. Kubanga muyina obusobozi okubeera nga muteeka ettaffaali ku muzannyo ogugenda mu maaso nga newankubadde omuzannyo guno ebiseera ebimu gubeera gwetaagisaamu amaanyi go
oba okitegera era nga tomanyi kiki kigenda kubeera nga kiddako. Omwagalwa, tuyagala tukakase nti obuwanguzi bwammwe, enkondeere ey'ekitangaala, enkondeere ey'okuyimusibwa kw'abaana b'abantu ng'awamu, abaagalwa, eri bumu wamu n'ensibuko entukuvu ey'omwoyo ey'omuzimu gwammwe ogutakyasobola kubeera nga guyimirizibwa. Abaagalwa, mu ngeri eno kye tubasaba muwe abo bannabbi ab'obulimba era ab'ekizikiza mbawe obudde butono, kubanga bagezaako kulaba nga babajja ku mulamwa, naye mukozese ebyo byonna bye babagamba okusobola okubeera nga mutegeera ensi ey'emabega n'ensi kati gye mulimu. Abaagalwa, ensi ey'omu maaso eri mu mikono gyammwe okusobola okubeera nga mugibumba n'okugiteekateeka n'ogikyusa mu kadde akakakati. Abaagalwa, buli kintu kyonna kiri mu lugendo lw'obutonzi era nga buli kintu kyonna kitambula, era ng'enkomekerero gw'omuzannyo guno kigenda kubeera kitangaala. Ebiseera ebisinga weebuuza era n'ogamba nti wasuulibwawo. Kituufu guno muzannyo, era nga omuzannyo gusinga obunene mu butonzi bwonna guli kuzannyibwa wano. Oba okitegeera? Mu ngeri eno weebuuza ekibuuzo ng'omwana w'omuntu, ddala emmunyeenye zansuulawo? Emmunyeenye zaasuula abaana b'abantu okusobola okubeera nga batambulira mu ddubi obutakomawo mu kitangaala eky'obutonzi bwabwe? Omwagalwa, wasuulibwawo mu myaka mingi egy'emabega, mu bwesedde bw'emyaka mingi egy'emabega. Akatambaala ak'olufu we kaasaanikira sseŋŋendo yammwe, era ekire eky'amagezi ne kibeera nga kyabatuula ku nfeete. Oba mukitegeera? Ekire kino kyabaleetera okubeera nga mutambulira mu mbeera nga mulaba nga temusobola kubeera nga muzuukuka. Munda yammwe abaagalwa, ebuziba munda yammwe mutuddemu essuubi, nga newankubadde mwali mwasuulibwawo, naye tuyagala tubategeeze nti yemmwe mwesuulawo, yemmwe mwesuulawo. Bwe kityo we kibadde kitambulira ku mmwe omuzannyo guno okusobola okubeera nga gukomekkereza, okusobola okubeera nga mutegeera nti yemmwe mwesuulawo buli kiseera mmwe, era nga ke kaseera k'okusobola okubeera nga mweddiza ensi yammwe mu mikono gyammwe, mweddiza obulamu bwammwe mu mikono gyammwe. Mwalekera abakulembeze okusobola okubeera nga babakaka n'okubeera nga babateekamu ebyo byonna bye bayagala okubeera nga babateekamu. Yemmwe mwabakkiriza ne babaleetera ensi eyo etali yaddala, ne babatondera ensi eyo ebayamba okusobola okubeera nga babafuga nga temuyina buddukiro na bukyukiro. Oba mukitegeera? Ebyo byonna mu nsi ey'omwoyo bibadde mu budde ebyo by'amabega. Era ebyo ebiro bye mubadde mutambulira mubadde temuyina ssuubi lyonna lya kubeera nga mununulwa. Omwagalwa, kano ke kadde ak'ekisa kya Katonda. Ak'ekisa kya Katonda okusobola okubeera nga kyesolosa n'amayengo ag'ekitangaala eri sseŋŋeno na ttimba. Eri abo bonna abaali beesuulawo basobole okubeera nga bazuukuka, basobole okubeera nga bafuna okutegeera n'okumanya kiki kye bali, nga newankubadde embeera si nnungi eri obulamu bwabwe.
nga newankubadde mu lubeeberi osobola okubeera nga ogaana bino, naye mpola mpola otandika okubeera nga ozuukuka, otandika okubeera nga weddamu, okubeera nga oddamu okubumba enkomekerezo y'obulamu bwo nga woobwetaaga. Abaagalwa, ekiriwo mu maaso kyayamba okubeera nga kiwa eggulu akakisa okusobola okubeera nga mubumbibwa mu lufungo olubazza mu mutendero egya waggulu nga muli ku sseŋŋeno na ttimba. Mu bbendobendo lino abaagalwa, temukyasobola kubeera nga musaanyizibwawo, nedda. Kati muli mu lufungo olw'amakyusa olw'okuwonyezebwa obw'obulamu bwonna ku sseŋŋendo eno. Kino kyatuukawo mu mwaka 1987. Okuva olwo sseŋŋeno na ttimba n'abantu abamutuddemu baabongebwa mu mayengo agamayimusibwa, era nga tewaliiwo kyonna mu butonzi kigenda kubeera nga kiroobera okuyimusibwa kwammwe n'amakyusa gammwe. Tewaliiwo. Era kano ke kaseera kusobola okubeera nga mulinnya ku nfeete eri abo bonna abazze babazannyira ku mutwe nga tebayagala muzuukuke eri amazima gammwe. Mbagamba abaagalwa, eri abo bonna abalina okubeera nga bazuukuka, bagenda kubeera nga bazuukuka. Bagenda kubeera nga bazuukuka abaagalwa. Era nga ennamba y'abaana b'abantu etambula okubeera nga badda mu ddemeeza ery'okuzuukuka abaagalwa y'amaanyi nnyo nnyini ddala, yeeyongera okubeera nga ekulaakulana. Mu ngeri eno kigenda kubaawo eri abantu abasinga obungi okusobola okubeera nga bakwatibwako amayengo agagenda okubeera nga bakulaakulana mu nsi yaabwe ey'omunda, basobole okubeera nga bakyuka bave mu bikolwa eby'ekizikiza n'amakubo ag'ekizikiza badde mu kitangaala kyabwe, bave mu nkola ez'ebibi oba ez'ekizikiza badde mu kitangaala, batandike okubeera nga beesiga amazima gaabwe mu kifo ky'okubeera nga baweereza obulimba. Buli kintu kyonna kitandise okubeera nga kikyuka, era nga buli kintu kyonna kitandise okubeera nga kidda mu nnemeezi ettuufu. Abaagalwa, muli wano okusobola okubeera nga musenvula mu kkubo eryo ery'ekitangaala n'amazima. Era tubasaba muleme kutunula mabega. Muleme kutunula mabega abaagalwa. Temuwa budde abo bonna ababategeera, abo bonna ababalwanyisa. Temubalwanyisa, mubateekeko kamwenyumwenyu, mubaleke batambulye mu makubo gaabwe paka nabo we banaasobola okubeera nga bakkakkanya demonzi zaabwe oba amasitaani agabatuddemu, we banaasobola okubeera nga bakkakkanya amasitaani gaabwe oba demonzi zaabwe ezibatuddemu, bajja kusobola okubeera nga bakomawo ku mwalo ogw'obutonzi. Omwagalwa, omulimu gwo kwe kubeera nga olwanyisa ekitangaala eky'amazima. Ekiso kyo yessengawo omutima gwo. Mu ngeri eno tukusaba oleme kubeeramu na nsonyi w'obeera nga okozesa amazima go, ng'okozesa ekitangaala kyo n'essengawo amazima g'omutima gwo, kubanga kye kikuyamba okusobola okubeera nga obeera mugezi mu kikula kyo. Oba mukitegeera? Kano kaseera ka kubeera nga okozesa ekitangaala kyo, okubeera nga olwana, si kulwana kwammwe kwe muzze mulwaniramu, nedda. Manya kiki ekizannyibwa era mulimu ki gw'olina okubeera nga ozannya mu bulamu bwo. Mu ngeri eno funa akadde oyingire mu ndaayo, oyingire mu nkuba y'omwoyo wo atudde mu mutima, osobole okubeera nga okyusa
entegeerayo okuvira ddala mu mutima esobole okubeera nga eyingira mu bwongo bwo. Omutima gubeere nga gufuga obwongo bwo. Oba mukitegeera? Gezaako okulaba kiki kye weetaaga okubeera nga otereza. Mu ngeri eno weesige Katonda. Wambaatira ekisa kya Katonda. Buli w'onaawambaatira ekisa kya Katonda tewabeerawo kubonaabona. Era buli kintu kyonna kibeera kijja mu bwa Katonda. Tukusaba otegeere nti oweetooleddwa bajjajjaabo mu bw'amayembe amazedde era amalungi abangi okuzaama. Bajjajjaabo abaayimusibwa mu bw'ekitangaala n'ebitonde byonna eby'ekitangaala n'obulamu bwonna bujjudde ekitangaala ekyo. Era mumanye nti buli kintu kyonna kikuumibwa mu ngeri ey'obutonzi. Ng'oli bumu wamu ne Katonda, buli kintu kyonna kibeerawo nga we kirina okuba. Mu ngeri eno mwebonge bumu wamu n'amayengo ago ag'ekitangaala ekibatuddemu. Mukomewo eri okwagala okutudde eri mu mitima gyammwe. Era mujjuze olufungo olwammwe olutukuvu nga lutudde wamu mu ntegeera ey'entukuvu eyo ey'obutonzi. Eyamba okusobola okubeera nga ezaala omwana w'omuntu obujja. Mujjukire ekyo buli kiseera. Nze Alumoniwa ne bajjajjammwe abaayimusibwa mu biti byabwe eb'enjawulo. Atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.